I had to campaign with a bulletproof vest and a ballistic helmet. I survived 3 assassination attempts in 3 weeks by the police and military. Yes, mu mawulire ge tulinawo kikakasiddwa era kyeyongedde okweyoleka nti enkolagana wakati wa General Yoweri Kaguta Museveni n'abazungu bano eyongedde okubanga esereba, eyongedde okubanga eggwawo, nti bamaze ebbanga nga baliraayinze nnyo ku biki byabagamba, baliraayinze nnyo ku biki byabakolera, wabula mukadde kano nti enkolagana etandise okubeera ng'enaabuuka. Wuliriza bulungi nnyo. Oluvannyuma lwa Parliament y'omukago gwa Bulaaya okubeera nga balina resolutions ze bayisizza, balina bye bayogedde, balina bye bakoze, byonna tubikuwadde. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kimaze okukakasibwa nti yayitiddwa era nga wenjogerera ayolekera essaawa yonna kye bayita Geneva Summit, okubaako byagenda okubanga ayogera eri ensi, okubaako byagenda okubanga ategeeza eri ensi ku biki ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Nina kyenguddeko wano nenjagala mbeere nga nkikuleetera obeere ng'okiwuliriza bulungi nnyo naddala ggwe atambula naffe. Ekiwandiiko kino kinnyonnyola bulungi nnyo nga kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga The Critic, ng'ekiwandiiko kino kikakasa nti enkolagana ebaddewo ebbanga lyonna wakati wa General Yoweri Kaguta Museveni n'amawanga agamu ku agava ku lukalu lwa Bulaaya, wenjogerera ng'enkolagana eyo emaze okubanga ekakasibwa nti yaweddewo. Bakimanyi bulungi nnyo okusinziira ku muwandiise yawandiise ekiwandiiko kino amanyiddwa nga Conrad Risk, yagambye nti bakimanyi bulungi nnyo nti bano abazungu bannanfuusi balya mu lulime ne balya ne mu luzise, era nti bakolagana ne sayidi eno ate ne bakolagana ne sayidi endala. Ekyo kimanyiddwa bulungi nnyo. Si be bali awo nti baagala nnyo abaddugavu nti oba baagala nnyo bannayuganda, wabula bamaze okukkiriza nti ebyo babadde nga bakola oba babadde nga bafuna mu General Yoweri Kaguta Museveni ne byabadde abasuubiza ne byabadde abakolera, wenjogerera nga bamaze okukkiriza nti byaweddewo, era essaawa yonna ensonga yonna eyinza okuba nga egenda kuddako. Buyinza okusanga akaseera akazibu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda, bayinza okusanga akaseera akazibu singa oluvannyuma lwa European Parliament ezimu ku resolutions ze yayisizza n'ebimu ku ebyo byayogeddwa singa biteekebwa mu nkola, gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni eyinza okuba nga eyolekedde akaseera akazibu. Era wano we bakugambidde nti kaakati gwe munnayuganda gwalindiddwa singa wabaawo embeera yonna munnayuganda gy'ateekawo oba ne wabaawo okusituka kwonna, ekyamazima ebintu biyinza obutaddamu kufaanana ng'oboolyawo ebibadde bifaanana. Mu kaseera katono nnyo nga Palamenti y'omukago gwa Bulaaya yakamala okubaako resolution zeeyisa, kyokka ate ne wayita eddakiika ntono nnyo oba ennaku ntono nnyo ne baba nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayitiddwa abeere ng'ayolekera oba okuyita mu katambi oba mu linki ez'enjawulo z'agenda okuyitamu, abeere nga communicatinga mu kye bayita Geneva Summit. Era wenjogerera zatandise dde okuba nga zitokota, ebigambo byagenda okwogera bisuubirwa, obunkenke bugenda okuba nga bweyongera mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Kuleetedde ensonga lwaki enkolagana wakati wa General Yoweri Kaguta Museveni n'abazungu bano etandise okuba nga esereba, era nga ke kabonero akasembayo akalaga nti abasajja bandiba nga bali mu kumuvaamu ebbanga lye bamaze nga bakolagana naye. Kakati gwe munnayuganda naddala akkiririza mu nkyukakyuka wano we weetaaga okufokasinga. Wuliriza. The European Union's recent actions indicate a significant shift in the relationship with Uganda, moving from a standard diplomatic partnership toward a critical review of cooperation following the January 15th, 2026 elections. On February 12th, 2026, the European Parliament passed a resolution with an overwhelmingly majority, 514 in brackets, votes in favor, strongly condemning the conduct of the elections, which it described as marred by abuses, widespread intimidation, fraud, violence, and a nationwide internet blackout. Uliriza statement yene egamba era nga bali ku nsonga z'eggwanga erya Uganda nti enkolagana wakati wa General Yoweri Kaguta Museveni n'abazungu, enkolagana eweddewo era nga akadde konna onaawulira ekigenda okubanga kiva mu y'ebiraka nti amawanga agali wansi w'omukago gwa Bulaaya ezimu ku actions bateekinze gye buvuddeko naddala mu Palamenti ya Bulaaya we baatudde nga 12 omwezi gw'okubiri omwaka 2026 ne babaako bye bayisa ebigambo bye bayogedde nga mu ebyo baddidde ebadde enkolagana a standard diplomatic partnership bamaze okushifutinga kakati waliwo kye bayita critical review of cooperation. Akalulu ka 2026 katandise okubanga kaleeta ebizibu olw'ebyo ebyakalimu omu yatuse n'okugamba the so-called election. It was not an election, it was a military operation. Kakati ebigambo bino bitandise okubanga bireeta obuzibu. Tiyaggaasa eyakubwanga
pepper spray eyakufuirwanga abavubuka naddala b'ekibiina kya NUP ekyamazima ensisinkano ez'okumukumu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu zaabaddeko ezi ku international panels n'abeera ng'ayongera okuba nga exposinga wenjogerera ng'ebintu bitandise okuba nga bikaluba era abasajja abali mu buyiza bw'eggwanga erya Uganda kirabika tebigenda kubeera nga bibawoomera. Omu ku bannamawulire abakyasinze okubeera ab'amaanyi ennyo okwetooloola ensi yonna amanyiddwa nga Conrad Hest ayina ekiwandiiko kye yawandiise kiri ku mukutu ogumanyiddwa nga critique ngenda kikusomera tukiyitemu ngenda kuwa ne ku bimu ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde ng'ayogera eri international community okubeera nga bye bimu ku ebyo ebisiikudde emmeeme ebisiikudde embeera ey'abazungu bano ne bagamba nti kaakati enkolagana wakati waffe ne gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni eyina okuba nga yeekenneenyezebwa sinakindi eyina okuba nga eyimirizibwa newankubadde nga tebajja kugiyimiriza kibwatukira tebajja kukeera bukeezi ku makya bagambe nti tetukyakolagana naye sinakindi tebajja kukeera bukeezi ku makya bajje bagambe nti Museveni vaako wabula diplomatically kigambibwa okuba nti bino bateekinga step by step wenjogerera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyali tewali amanyiiyo wabula nga yonna gyali gyagenda okusinziira ng'ayita mu tekinologiya ow'ebika ebyenjawulo okubeera ng'agenda kwogerezeganyako n'ensi n'abakungu okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte mu kye bayita Geneva Summit ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwokubiri 2026 kakati gwakkiririza mu nkyukakyuka nga bwe ntera okugamba kkiririza mu nkyukakyuka situka otambule akkiririza mu NRM zuukuka weeraliikirire kubanga ekijja kiyinza okuba nga kiriko sayidi gye kyekubira oba olyawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu sayidi gy'abadde ng'alwanirako tusookanga ne tujjawo akalango kano ne katatusataaganya then nenzija ne nkutemeratemera ebintu bino n'oba ng'otegeera ekigenda mu maaso owuliriza nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga obeere nga tozimiisinga waliwo wano ekiwandiiko nga wasigadde ennaku mbale nga 3 ezijjudde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awulirweko nga addressinga ensi ku biki ebyagenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda byonna nga tutegeka oba tuteekateeka pano zaffe tuteekateeka ensonga zino okulaba nga tubikutuusaako waliwo ekiwandiiko ekifulumye nga waakayita ennaku mbale paalamenti y'omukago gwa Bulaaya ng'eyisizza resolutions ez'okumukumu nga balabula eggwanga erya Uganda era ng'akabonero akalaga nti enkolagana wakati w'eggwanga erya Uganda oba gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni ku nkolagana eyo uliriza bulungi nnyo enkolagana eyo ebaddemu akabanga wenjogerera enkolagana erabika etandise okubanga esereba etandise okubanga eggwawo ensonga zigenda kubanga ndala nnyo okusinzira ku ebyo nga bwe badde bitambula nga sinnakuwa bigambo ebimu ku ebyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde ng'ayogera buli wasisinkana kye bayita international community ebigambo ebyo nga bigambibwa okuba nti byebimu ku bisiikudde embeera obeere ng'ogenda mu maaso n'okubanga nkuwa bino otegeere biki ebigenda okubanga biddako uliriza. The European Union's recent action indicate a significant shift in its relationship with Uganda, moving from a standard diplomatic partnership towards a critical review of cooperation following the January 15th, 2026 general elections. Nga bagamba enkolagana wakati w'amawanga gano zi gavumenti z'amawanga ga Bulaaya wamu ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda enkolagana ebaddewo etandise okusereba watandise okulabikawo ekigambo ky'oyinza okukozesa nti shift watandise okulabikawo okusenguka kw'ebirowoozo eri abasajja abo nti essaawa yonna si lwakuba nti baagala oba batwagala nnyo ffe nga bannansi wabula olw'okuba bakkiriza nti ekyamazima omuntu gwe badde beeyinuliddeko anafuye takyayina maanyi ku ground takyayina bwogerero takyayina obaolyawo nakyayinza kubatuusaako takyayina nakyayinza kubakolera essaawa yeeno babeere nga bamuvaamu essaawa yeeno babeere nga batambula n'omuntu omulala kakati wano wenkugambidde gwe munnayuganda wuliriza nnyo ate baako kyokola bakugamba nti eno shift eri mu kumuvinga from a standard diplomatic partnership ababadde balina enkolagana
eyenjawulo eri ku mutendero gw'ekika ekyawaggulu eri ku mutendero gw'ensi yonna batandise okumovinga kye bayita critical review of cooperation. Okukola kye bayita critical review okwekenneenya ennyo enkolagana gye babadde balina batandise okukkiriza ti ekyamazima omuntu gwe tubadde tudiiringa naye, omuntu gwe tubadde nga tulowooza nti atukolera, omuntu gwe tubadde nga tulowooza nti atuukiriza missioni zaffe oba interests zaffe lukalu lwa Africa, ekyamazima njagala okutegeeza nti enkolagana eyo erabika etandise okuba ng'esaanawo oluvannyuma lw'okukitegeera nti bategedde bulungi nnyo nti ali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda takyalina maanyi, takyalina buwagizi, takyalina feva okuva eri mu bantu bakulembera. Kano kaba kabonero akalaga nti bakkiriza nti oba olyawo ebbanga lye bamaze nga bamukozesa, ebbanga lye bamaze nga atuukiriza missioni zaabwe oba interests zaabwe lirabika litandise okuba nga lituuka ku nkomerero ey'entandikwa yaalyo. Wuliriza bulungi nnyo, tugenda kuba nga tubikuwa byonna otegere bulungi ensonga zibeere nga zitambulira ddala nga bwe ziteekeddwa okubeera nga zitambula. Nga bagamba the European Union has officially signaled that the current political situation in Uganda is under intense scrutiny. Bakkiriza abazungu bano nti ebyobufuzi ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ekyamazima byetaaga okwekenneenyezebwa ennyo naddala mu kadde kano. Formal condemnation. The European Parliament has denounced the January 2026 elections, citing intimidations and the detention of opposition figures like Robert Kyagulanyi Ssentamu and Kizza Besigye. Ebimu ku bye basinziddeko byebyo bye nakugambye bye sigenda kuddamu kusomera naye nga kano kabonero akalaga nti abasajja bakkiriza nti omuntu gwe babadde badiiringa naye ebbanga lyonna mu ggwanga erya Uganda ekyamazima takyalinamu buwagizi. Kakati mpuliriza bulungi nnyo. Ebimu ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde nga ayogera buli wasinkana abakulu bano naddala ku bibadde bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda bibadde nga byeyogerera era bibadde nga binnyonnyola nti abakulu bano era abadde akibagambanga lunye nti mulekeraawo okubeera abaregimu enablers. Omuntu anyigiriza bannayuganda ku ground naye ate ng'amaanyi agajja mu mmwe. Obuyambi bwe mugenda maaso n'okuba nga mumuwa bw'ayitamu oba bw'akozesa ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate anyigiriza bannansi. Kakati wenjogerera waliwo munnamawulire ono ye yagenze bbeya nnako yawandiisa ekiwandiiko awatalina kwekwekerera. Namawulire ono y'omu ku abo bannamawulire abamu ku b'amaanyi okwetoolola ensi yonna era ng'ono munnamawulire azze nga awandiika articles ezitali zimu ng'ayogera ku nsonga ez'ebyobufuzi okwetoolola ensi yonna. Yakoze article oba yawandiisa ekiwandiiko n'akiteeka ku mukutu oba ne bakiteeka ku mukutu gye nkijje ogumanyiddwa nga The Critic. Ekiwandiiko kino njagala tusooke tukiyitemu ono ng'alumiriza nti abazungu bano be mulaba ensonga lwaki baatudde ne baba nga basala bye baasaze kyamazima baategedde oba babadde babiraba nti omukulu gwe babadde bakozesa ebbanga lyonna takyayina buwagizi ku ground. Nange ne ngamba kanzije nkikusomere nga sinnakuwa ku bigambo bya mukulembezeewo. Too late for Uganda. Why Europe is only now acknowledging that the system it relied on no longer holds. Irabika kirireeti eri eggwanga erya Uganda ddala bali kulembera lwaki olowooza abazungu balabika bakkiriza nti omuntu gwe babadde baliraayinzeeko. Jukira baba baagala enkolagana eyo lw'ensonga balina interests zaabwe mu region, mu kitundu ne mu ggwanga. Kakati wano bakugamba nti bakkiriza omuntu gwe babadde nga baliraayinzeeko ebbanga lyonna takyasobola, amaanyi gamuwedde, takyalina buwagizi. Bakkiriza enkyukakyuka yeetaagisa budde obwangu ennyo. Uliriza. From a hiding place in Uganda, Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu will address the Geneva Summit for Human Rights and Democracy next week via video link that a presidential candidate must speak to an international audience from underground is already part of the message. Uliriza. Ngagamba nti mu mwezi ogwokubiri guno gwennyini ennaku z'omwezi nga 18 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga ayogerako wanga ayadressinga kye bayita international community ng'ayogerera mu kye bayita Geneva Summit. Zigenda kubeera nga ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini ogwokubiri omwaka 2026 era wano ng'agamba nti agenda kwogera ng'ayita mu kye bayita video link. Agenda kwogerako eri Geneva Summit nsonga z'eddembe ly'obuntu n'enfuga ey'amateeka next week ng'ayita mu video link. Era ekikolwa ekyo ekyokubeera nti presidential candidate agenda kwogera ali mu kwekweka, agenda kwogerera mu video link
ng'ali mu kwekweka eyo yokka message eraga kyekyamazima ebitagatta bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda bingi nnyo ebyetaaga okureviewinga ebyetaaga okwetegereza nti era ebigambo ebyo gwe munnayuganda by'oyinza okulaba ng'ebyokusaaga ekyamazima byetaaga okuwa obudde eyo message eri international community nti oba oliawo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okuba agikozesezza nga move ezimu ku nsonga lwaki tebaamusanga mu maka ge yamanya nti we banaaba bannina sijja kusobola kubeera nga mpuliziganya ne international community gye nnaakoma okubeera nga si communicating naddala mu kaseera kano kyamazima wajja kubaawo kitambula kakati kino kyongera okukakasa ekitambula weekiri era kyova olaba nga his excellency ayolekera kye bayita Geneva Summit okubaako byayogera eri abakulu okwetoolola ensi yonna naddala mu Geneva Summit byagenda okwogera tugenda bikuwa katusooke tugende mu maaso n'ekiwandiiko omukutu oli ku gwa Red Zone TV. The summit generates visibility, not leverage. Resolutions and appeals do not substitute for political risks. Uganda once again appears on the international stage as a crisis case, while power relations in Kampala remains unchanged. The regime has long factored in external criticism. It is a calculated cost of repression. Uliriza. The primary audience for the appearance is therefore not in Uganda but in Europe. Abakugamba nti summit eno egenda kusimba nnyo essira era byegenda okwogerako biri mu kulabibwako bye bagenda okwogerako bye bagenda okubanga bakola birabiddwako bikyagenda maaso n'okulabibwako. Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda mu maaso abeere ng'ayogerako eri abantu bano ekyamazima audience egenda okusinga okubeera focused si abannayuganda. Uganda egenze ku mutendera gw'ensi yonna mu discussion ey'ensi yonna sinti oba bali mu kutunda bya bulambuzi sinti bali mu kumaketinga ggwanga lya Uganda sinti bali mu kulaga nsi nga Uganda bweyina emirembe wabula eno message egenze ku international market oba Uganda sawa zino Uganda ekigitadde ku international scene kwe kubeera ensi etali mu mirembe kwe kubeera ensi etali safe kye bayita crisis case. Uganda kye kigitadde ku maapu mukadde kano kyokka ng'ate His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze omulimu omunene nnyo okweexposinga ebimu ku bikolobero ebirese embeera eno wenjogerera agenda kuba ng'ayogerako eri omukago gwa Bulaaya oba eri ensi yonna wabula nga tukimanyi bulungi nnyo audience esinga obunene egenda okwetaaga okuwulira oba egenda okujajinga tegenda kubeera y'abannayuganda nze naawe bagenda kubeera bali bamagulu meeru ababaddenga n'enkolagana gavumenti ya Jeno Yoweri Kaguta Museveni nti era mu kaseera kano enkolagana eyo kyeyoleserwatu nti enkolagana eri mu kusereba eri mu kusaanawo nti era essaawa yonna wandirabe ekyo obadde tolabangako nga basajja bano batandise okuba nga batandise okushifutinga okuva ku Jeno Yoweri Kaguta Museveni oba oliawo okudda ku muntu omulala ate nga mukadde kano mwenna mumanyi omuntu omulala yaani aliwo akkiriza mu nkyukakyuka situka otambule akyaliwo wa NRM z'okukaweeraliikirire. Governments and institutions that invoke human rights while continuing security, economic and diplomatic cooperation. Nti abamu kubagenda okubeera attentive Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda okwogerera era okwongera okuteeka omunnyo mu kiwundu nti bagenda kubeera ababadde bakolagana ne gavumenti ya Museveni mu nsonga z'ebyokwerinda ababadde bakolagana ne gavumenti ya Museveni mu nsonga z'ebyenfuna ababadde bakolagana ne gavumenti ya Museveni nsonga eziri diplomatic oba kye tuyita diplomatic cooperation ekiri mu kusaanawo wetwogerera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze omulimu munene nnyo okweexposinga buli kasasiro abadde ng'akolebwa kakati ng'ate kaweefube w'okulaba nti tebamufuna kumufuna babeere nga bamulemesa bamubulokinga okwogerezeganya ne international community kaweefube oyo yagaana wenjogerera kalabika nga kaweddemu. Uliriza nga bagamba the significance of the moment lies less in immediate impact than in its imposition. Those who listen will not later be able to claim ignorance. Nga bwe nkugambye nti audience egenda okusinga okubeera attentive nsonga zino Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogerako eri ensi bayinza okuba nga bannayuganda bagenda kuba bangi abagenda okuwuliriza nga bayita ku mukutu gwa Red Zone TV n'emikutu emirala wabula ate abagenda okusinga okuwuliriza ennyo n'okubeera attentive ennyo ng'era bayita ku mukutu gwa Red Zone TV bagenda kuba bali ba diplomats Abangereza, Abamerika, Abajamani, Abanetherlands, Belgium n'amawanga amalala
agabadde gawe nnyo obuyambi General Kaguta Museveni ne gavumenti ye bagenda okusinga okuwuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga baamaze dde okutegeera nti ekyamazima omuntu gwe babadde bakolagana naye amaanyi gamuwedde takyalina maanyi ku ground Abannayuganda bamuvaamu kati ate Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga ayogera wano nga bagamba nti impact egenda okuva mu kwogera kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja bamagulu meeru abadde bakolagana ne General Kaguta Museveni tebasuubirwa kuddamu kwefuula ignorant, tebasuubirwa kuddamu kwefuula nti tebamanyi biki bibadde bigenda mu maaso oba biki biri mu kugenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Bagenda kwanukulirawo olyawo ne zi sanctions oba olyawo n'okwetegerezaako zi corporations n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Abagamba batya European Parliament adopted the Uganda resolution by 514 voters in favor, 3 against, and 56 abstentions, turning attention into a concrete, documented parliamentary position. Parliament y'omukago gwa Bulaaya olutuula lwe baatudde lwabadde kyekimu era terugenda kubireka kyekimu wabula olutuula luno lubikkudde amaaso ate ng'ekintu kino kiri official ate kiri well documented. Nga bagamba nti ababaka ba Parliament 514 nga bagamba nti ekyamazima gavumenti y'eggwanga erya Uganda byebadde ekola tebiriiyo. Ekintu kinene ne mu byafaayo mirundi mitono nnyo gye kibaddewo ababaka bangi ababaka 56 bokka be bataabaddewo nti ne bwe bandibaddewo abo ne beegatta ku bali abasatu abaabiganye. Ekyamazima ennamba yabadde ntono nnyo bali babadde bamaze ba overwhelming kitegeeza Parliament y'omukago gwa Bulaaya ebyo yabadde message bayadde statement nene eri negative era eri threatening government ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati ebintu tebinnaggwa oli bwakugamba nti tebinnaggwa kino kyabaategeeza. Uliriza. Europe's renewed attention to Uganda's opposition comes late and it reads less like solidarity than unease. For years, Bobi Wine was treated in many European circles as a marginal figure, a pop star with a political ambition, visible but not truly taken seriously. Inti abasajja bano balinga abali new wins obuli new wins babalinga abatusizza enkolagana yaabwe ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aboludde oluvuganya ne bannayuganda bamuwerekera olw'ensonga nti ebbanga lyonna ne woolaba babadde tebarespondinga mu ngeri gye bali mu kurespondingamu kati. Ekisooka babadde bakimanyi nti candidate waabwe oba omuntu waabwe akyalina amaanyi ku ground. Lundi guno bakitegedde nti amaanyi tegakyaliwo. Ekyokubiri bakitegedde oluvannyuma nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe badde bateekinga okuba nti ono abadde muyimbi buyimbi oba buli badde bamuteekinga unserious batandise okumuteekinga serious kubanga gwe oba olyawo lwaki yandibadde aliira ku nsiko. Ebigambo ng'ebyo bali mu kubyebuuza era ntegeddeko nti kakati bibatandise okutaaninga affeesi zaabwe kakati bazitunuuza ku side His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eri mu kugenda maaso n'okubanga emukolera. That his name now appears in resolutions and that protection is publicly invoked raises an uncomfortable question. Does Europe finally understand what Bobi Wine represents politically? Or it is reacting primarily to the loss of its own certainties. Uliriza. Namawulire ono si munnayuganda era tebasobola mmukugira. Yawandiise ekiwandiiko kino ojja kugenda ku mukutu baguyita the critique naawe ojja kukisangayo okisoma okitegere mu ntegeera gy'onaaba okitegeddemu. Bagamba nti erinnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe kyalubanga lwa mmindi litandise okulabikira mu bitabo mu biwandiiko mu bigambo mu zi statement ez'abasajja bano ne mu bifo oba olyawo bwe libadde nga terirabikiranga nti kano kandiba akabonero either okubanga abazungu bano batandise okutegeera oba nga bakkiriza omusajja ono alina political ambition era bagitegedde bulungi mu kadde kano oba si ekyo omuntu waabwe gwe babadde basupportinga bakkiriza nti aluuzinze takyalina maanyi takyalina lugendo nga balina okupatinga ways oba nga balina okumwesonyiwa. Kakati ensonga bbiri ziri mu kudrivinga gwe munnayuganda kyeweetaaga ogenda maaso n'okubeera nga owulira. The charge of hypocrisy is tempting but it misses the point. It is not Bobi Wine who has changed. What has changed is the assessment of the system he operates in. Since 1970s, Uganda has been a part of Europe's partnerships architecture. First
as a development and trade partner, later as a security ally deemed strategically useful. Uliriza. Nti okunnyonnyola ku nsonga bino omusajja ono akugamba. Si nti Bobi Wine yakyuse. Waluli yali mulala nakakati ku mulundi guno nti kati mulala wabula system mwa operatingira system yekyuse etya. Bakugamba nti jabuvuddeko naddala mu myaka gya 1970 eyo Uganda yali kitundutundu ku nteekateeka oba ku design oba ku nnambika n'enkola y'abazungu wano ku lukalu lwa Africa. Ekintu ekiringa ekikyuse. Uganda yali kitundutundu ku mawanga agakolagana n'abazungu mu nsonga z'ebyensuubulagana. Ekintu ekiringa ekikyuse. Engeri Bannayuganda gye baali bayisibwamu ndala nnyo kwe bayisibwamu olwaleero ekintu ekireetedde abazungu okuba nga abazuukuka. Era nga kigambibwa okuba it is later Uganda eyali security ally ow'abasajja bano batandise okukkiriza. Amazima yali security ally waffe alabika atandise okuluzinga. With the consolidation of power under General Kaguta Museveni, the European Union deepened cooperation despite growing tension between normative commitments and strategic interests. Authoritarian practices were long considered problematic yet manageable. Stability outweighed doubt. Nti mu kaseera ako bambiseera ebiyise gavumenti ya General Kaguta Museveni badde n'omukisa gumu. Nti abasajja no babadde bakiraba nti enfuga ey'omusibira mu bbwa oba kyoyinza okuyita authoritarianism babadde bakimanyi bulungi nnyo nti mu ggwanga erya Uganda weeri era bannansi babafuga bubi wabula nga balaba eri manageable basobola omugambako basobola okukolagana olw'okuba nti bakolagana mu deals endala bakolagana mu bintu bingi nnyo nti kati babadde nga abaakireka kibeere bwe kityo olw'ensonga ezo ze bayinza okuba nga boogera wabula wano nga bakakasa ekyamazima mukadde kano birabika bikyuseemu olw'ensonga nti bano ba ambassador bano abakungu babadde bajjanga mu ggwanga erya Uganda basisinkana abantu ab'enjawulo wabula ate mu nsisinkana zino ez'enjawulo ekyamazima babadde bakoleramu ebintu bingi nnyo abalaga balya mu lulime ne mu luzise kyokka mu kaseera kano balinga nga si kye bandiyagadde wabula nga kye balina okukola kubanga bakkiriza nti omuntu waabwe alabika atandise okuba nga apondooka. Ku bino nga kwogatta n'ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byazze nga abagamba buli wabadde nga basisinkana. Yayogerako mu kye bayita Geneva Summit. Ayogedde ku zi summits nnyingi nnyo. Ayogedde mu bazungu bano emirundi mingi nnyo n'abasomera ebigambo era ng'abibagamba kaati mmwe mugenda mu maaso n'okusasulira okubonaabona kwa Munnayuganda. Muyita mu kuyamba omusajja, mumuwa ebyokulwanyisa, muwa ssente n'ebintu ebirala ebimuyambako ogenda mu maaso n'okusigala ng'afutubadde ku Munnayuganda. Kati njagala nsooke nkuwa ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimu ku ebyo byazze ayogera. Era wano yali mu kye bayita Geneva Summit era yabyogera lunywe n'abategeeza nti nze n'akalulu ke mbaddemu nga tuli ku ka 2021 ekyamazima kano tekabadde kalulu. Kati kigambibwa nti reports ezava mu kalulu ka 2021 zirabika ziri mu kugattibwa n'ezivudde mu kalulu ka 2026 bateeka omusajja ku nninga n'awulira. Sooka owulize ebigambo bya president then nzije tumaleyo ekiwandiiko kiri. Our next speaker is Bobi Wine. He is a Ugandan pop star, activist, and political leader. He heads the National Unity Platform, which is the country's largest opposition party, and he was elected to parliament in 2017. As a singer, Bobi Wine's music has focused on social justice issues. He's been blocked from performing, however. Since 2018, his music considered a threat to the political establishment. He received massive support across the country and then started the People Power movement in 2017 to encourage young Ugandans to get involved in politics. Since then, he's been arrested, tortured, subjected to various other forms of abuse and harassment. His supporters and friends have been targeted by the government, with some killed and others abducted and tortured. Bobi Wine was a presidential candidate in Uganda's most recent election, which has been described as the most violent and least fair in the country's history. He was placed under house arrest, denied access to food or water. Now, I see that on social media there's tremendous excitement that you're here at the United Nations and that your followers refer to you as Mr. President. You have the floor. Wano, tajja yali amunnyonnyola agamba omwogezi addako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amunnyonnyola n'ebyafaayo bye history we n'ebirala ebifaanana bwa bitera awunzisa amuyita Mr. President. Mr. President omuzindalo guugwo. As Mr. President, you have the floor.
Mic check 1 2 1 2. Thank you very much for having me. I'm very honored and privileged to be here, not just for myself, but to highlight the plight of the people of Uganda and many people in the world that face the same that we are facing in Uganda. My name, like you said, is Kyagulanyi Ssentamu, although I'm more popularly known by my stage name as an artist, Bobi Wine. I'm a musician, an activist, and also political leader. And yes, I challenged General Museveni in the 2021 election, which turned out to be the most violent election, not just in the history of Uganda. Wanondoza tukayiteeyitemu nga bulijjo tuleme kaleka kugenda unexplained kubanga nina wano mikwano gyange abaakinsaba ekyo nti munaye wobanga n'akatambi nga ka luzungu oba ekiwandiiko nga kya luzungu ekisome nga bwotugondezagondezaamu newankubadde naffe oluzungu si lwe lw'amaanyi ennyo naye ate tulina okugezaako ne akati wano abadde abategeeza nti yes yenze Robert Kyagulanyi Ssentamu nze gwoyanjudde ngera bwonnyanjudde nompita ne Mr. President amugambye nti nze era nnavuganya ne General Kaguta Museveni mu kalulu ka 2021 katutandikire wano. But in all elections that I've seen, because I had to campaign. Abadde amugamba nti navuganya General Kaguta Museveni mu kalulu akakyasinze okubeera akabi ennyo, akalulu akakyasinze okubeera brutal, akakyasinze okulabikiramu ebikolwa eby'obutemu kenkyasoose okulaba byafaayo byange. Olw'ensonga nawalirizibwa okubeera nga nkola campaign nga ntambulira mu bulletproof vest kulaba nga neeziiza. Kitegeeza bulletproof mumanyi kyekola ngera bw'okiwa nti bulletproof awa yonna yali akubwa amasasi amuwaliza okwambala bulletproof ne ballistic helmet ey'oku mutwe okutayita ssasi kyokka nga ate kaali kalulu, kyokka nga ate baamunominatinga abeere ng'avuganya mu kalulu ako. Wuliriza. With a bulletproof vest and a ballistic helmet, I survived 3 assassination attempts in 3 weeks. Agamba nti ng'oggyeko ekyokukolera okyokukola campaign nga ndi mu bulletproof yasurvivinga oba yasimattuka okuttibwa emirundi 3 weeks 3 military oba ab'ebyokwerinda ggwanga lya Uganda nga kyekimu ku byali ebigendererwa okumutugumbula oba okumuassassinating okumusaanyaawo yasimattuka emirundi egiwerera ddala okanga military yennyini oba ab'ebyokwerinda bennyini mbu be baali bagenda omumaliriza by the police and military. On the campaign trail, my entire campaign team was arrested. Nti saakoma ku ekyo ku campaign trail we nali ntambula entire campaigning team yange mubijjukire bya 2021 bino abasajja zino records baziterekera ne mu kalulu ka 2026 ze zimu ku ze bagasse nti mu kalulu ka 2021 tiimu yange yonna gye natambulanga nayo bagiwamba bagikwata ne babaggalira mabega w'emitayimbwa ne babaggulako n'emisango gye bataayina. And incarcerated without charge. Many were tortured and many are actually still in detention. Agamba nti babasiba nga tebabulira na musango gwe bakoze. Abamu baatulugunyizibwa, abamu baalaayibwa, babatuusaako ebikolobero by'otayinza na kunnyonnyola, abamu wenjogerera bakyali mabega wa mitayimbwa. On November 18th, 2020, I was arrested, and when people protested, the military went on rampage and shot and killed hundreds of protesters, although the regime in Uganda only acknowledged 54. Agamba November nga 18 2020 nakwatibwa bwe nali ngendo campaigninga basajja bankwata era oluvannyuma lw'okunkwata abantu beekalakaasa then mu kwekalakaasa poliisi baafuna ebiragiro poliisi n'amagye ne batandika okushuutinga shoot to kill baatandika okushuutinga abantu ne bakuba abantu abasukka mu 100 battibwa newankubadde kyamagye oba ebyokwerinda mu ggwanga lya Uganda oba aba officials bo bagamba nti abantu bali mu 50 naye nga tukimanyi bulungi nnyo basukka ne mu 100 abattibwa just okulaga obutali bumativu bwabwe okukwata presidential candidate waabwe. Thousands of our supporters were abducted by unmarked military trucks. Many of them showed up dead on the roadside and in the woods. Agamba nti enkumi n'enkumi z'Abannayuganda bangi baawambibwa baatwalibwa nga batwalibwa emmotoka ezitaalingako nnamba ze baalinga bajjeeko ennamba naye nga tetumanyi wa gye babatwala. Abamu baalabikanga ku zi street oba ku nguudo nga babasudde bafu, abalala
tebaddamu kulabikirako ddala kyokka bino byonna nga bigenda maaso n'okukolebwa ensi yonna eraba. Many of them returned with severe torture marks and horrifying stories. Women were raped, men were castrated, and others terrible things are happening to them. Agamba nti bangi baasuulibwa nga bafu, bangi bagenda okuzuulibwa nga balina ebisago eby'amaanyi, abamu baafuuka n'abalema ne wetwogerera, bangi baarepingibwa abakyala, n'abasajja bangi baakolebwako ebikolwa ebya Sodoma and Gomora, era tukimanyi bulungi nnyo nti n'abamu bakyagenda mu maaso n'okutokyalingibwa mentally ebikolobero ebyo abatuusibwako. Naye nga jjukira baabikola jasirwa kuba abantu beekalakaasa olw'okukwata kandidate waabwe eyali yanominatingibwa mu mateeka. Bino ebigambo nkugambye byali bya 2021, twali twakava mu kalulu ka 2021. Naye kyewuunyisa muzimu ku reports ezigenze maaso n'okuba nga zikomezebwawo mu 2026 ebiri abazungu bakkiriza ekyamazima tuwembejjeza omusajja alabika akooye takyalina lugendo. Many are still missing up to today, and like I said, many are dead. Many are detained without charge up to today. Agamba nti bangi ku bannaffe oba ku bannange bakyamiisinga ne wenjogerera paka olwalero. Bangi tetumanyi mayitire gaabwe era nga bwe nabagambye kyabamu n'okufa baafa. Bangi tetumanyi gye bali, abamu bagambye okuba nti baafa, abalala balabika bakyabalina. Naye ng'ebyo byonna byava ku kalulu ka 2021 olw'okuba navuganya omusajja oli awo n'okumuwangula ne muwangula. This did not just happen and stopped in the campaign season. Wano yabagamba nti bino bannange tebyakoma mu kalulu ka 2021, tebyiyimirirangako, byakolebwa nnyo okusinga mu kalulu. Naye tebyakoma eyo, tebyakoma nti olw'okuba akalulu kawedde bikyagenda mu maaso n'okwapeninga. Uganda bawambibwa kyaneggulo, babuzibwawo mu ngeri ezitategerekeka. Ebigambo ensi yeggwanga lya Uganda bwe liri. It is still going on as we speak right now. Many political prisoners are held without charge, and this includes 2 members of parliament from my party and a young mother who was taken away and left her breastfeeding baby. Agamba nti ebintu bikyagenda mu maaso n'okuba nga bibeerawo. Bammemba b'ekibiina kyenkulembera babiri bali mabega wa mitayimbwa ebiseera ebyo ng'ali ku Ssegirinya Muhammad ne Alan Sewanyana. Nti waliwo ne maama gwe baalesa omwana we yali akyayonka. Behind. I could go on and on and on, but it's important for me to highlight that as we speak right now, the mineral-rich region of Karamoja is facing bombardment. Hundreds of extrajudicial killings are ongoing. Agamba nti bino ebintu bikyagenda mu maaso, naffe tukyagenda mu maaso n'okugezaako okukola kye tukola. Naye twagala okutegeeza ensi nti ebintu bingi bikyagenda mu maaso mu Uganda, mutunula. Ekitundu ekimu ku bijjudde Golodi mu ggwanga erya Uganda nga kye Karamoja kikyagenda mu maaso n'okufeesinga embeera enzibu, kikyagenda mu maaso n'okufeesinga akaseera akazibu. Oli awo jasirwa kubeera nti balina Golodi waabwe alabika atandise bafuukira ekizibu. Muyina okubaako kye mukola mwe international community, temuyina kutunula butunuzi. Ebigambo ebyo twali twakava mu kalulu ka 2021 kakati bikomezebwawo olwo. Houses are being burnt and women are being raped. All that is because that region supported us overwhelmingly. Agamba nti ebimu ku bikolobero ebikolebwa ku bantu b'e Karamoja naddala eyo wali Golodi, bantu battibwa, bantu bakubibwa, abakazi bareepingibwa, n'ebikolobero ebirala bibakolebwako. Naye ng'ebyo byonna bibakolebwako lwa nsonga emu nti baatuwagira era baatuwa obuwagizi bungi nnyo. Kakati ate nga mu bitundu ebyo yewali ebyobugagga ebiwerera ddala, kakati nti abasajja babatuusaako embeera eryo egenda mu maaso bw'etyo just olw'eyo ensonga. And is facing the wrath of the military which is commanded by the son of General Museveni. Bino byonna bigenda maaso n'okukolebwa nga bikolebwa amagye ag'eggwanga erya Uganda, ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti gano amagye gakuduumirwa era gakulemberwa mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni, atali mulala nga ye General Muhoozi Kainerugaba yakulembera amagye ago agagenda maaso n'okukola ebikolobero bino. I could go on and on and on about the plight of the people of Uganda. Nandibadde nkyagenda mu maaso n'engendera ddala mu maaso okusobola okuyimusa ekifaananyi n'eddoboozi eri abanna Uganda. But now that I'm here, I want to use this opportunity to request the world. Nti naye kati engeri gye ndi wano njagala nkozesa omukisa guno okuyimusa eddoboozi lyange n'okusaba ensi yonna ba international community n'okubasaba mmwe bamagulu meeru okubaako kye mukola. For attention.
mutunuulire nnyo eggwanga lya Uganda, mutuwe attention, temusuulirira ggwanga lya Uganda. Ebigenda mu maaso n'okukolebwa mu Uganda mubimanyi, naye olw'okuba omuntu agenda mu maaso n'okubikola mudiiringa naye, mukolagana naye, oba oliawo ze zimu ku nsonga lwaki mulinga Uganda gye mwalekerera. Every time we speak, because we cannot find justice in Uganda by local methods, we tend to highlight our plight to the international community. Nti emirundi mingi nnyo twandibadde tugezaako okwogera, naye tukimanyi bulungi nnyo tetusobola kufuna bwenkanya mu makooti g'eggwanga erya Uganda. Ensonga lwaki bwe tufuna omukisa tukola ekisoboka okulaba ng'ensonga zino tuzahighlightingira eri ensi oba kye tuta international community mubeere nga mukitegeera bulungi nnyo. Jjukira wali mu kiwandiiko kye ndi mu kugenda maaso n'okusomera bakugambye abazungu bategedde nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati ali serious, batandise omuteekinga serious. Luli badde bamulabanga omuyimbi, kati bamulabanga presidential candidate ali serious. Na Uganda basukka mu bukadde omusanvu gwe balonda. Ate n'ensonga endala nti bakkiriza, batandise okukkiriza nti omuntu gwe badde badiringa naye aluzinze takyalina maanyi ku ground. Kati wano Robert Kyagulanyi Ssentamu abagamba mubeeko kye mukola. Ensonga lwaki tumanyi tetusobola kufuna bwenkanya mu kkooti z'ewaka, ensonga lwaki tujja gye muli ne tubibategeeza, oba oliawo kye musobola okukola mu kikole. Although when we do that, General Museveni brands us as agents of the West and agents of colonialism. Akati nti newankubadde ekyo bwe tukikola, ate ye muntu wammwe Yoweri Kaguta Museveni ye bw'akiraba nga tukikola, atubrandinga okubeera nti ffe tuli ba agent oba tuli bakozi baabo abazungu, oba tukolera abo abafuzi b'amatwale. Newankubadde nti ye bw'akyogera neffe tumanyi lwaki tukikola. But I request the world for attention. If we get just a fraction of the attention that other regions get, we believe that would be a healing process for us, ladies and gentlemen. Wano ng'abagamba nti naye nze kye ndi mu kubasaba mmwe basajja mmwe ya attention, mutuwa attention. Waakiri mutegeere ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda, ate era mubeeko ne kye mukola. Kakati ebyo yabyogera myaka nga gigi egiyise. Kakati olunaku olwaleero attention gye yabasaba, action gye yabasaba bateekinge, okulekeraawo okukkiririza mu musajja omukulu afuga eggwanga lya Uganda, okulekeraawo okumuliraayingako ennyo, babirekeraawo yabibasaba mu kwogerezeganya okw'enjawulo kwabadde ng'akola. Mukadde kano okusinziira ku biwandiiko bye tufuna, okusinziira ku lipooti ze tukuwa, ziraga nti kyandibanga kye yabasaba kitandise okuba nga kiteekinga shape. Uliriza. Just like Putin is doing in Ukraine, just like Putin has been tolerated by the international community, General Museveni has been tolerated for far too long. And the detriment of democracy and human rights is the tolerance of the world's democracies for dictators. Just like Putin had to start a war to win attention and ratings in his country, just last month, Uganda faced a verdict from the International Court of Justice, having raided the Democratic Republic of Congo and plundering and murdering and raping women there. Now the taxpayer of Uganda has to pay more than $200 million to settle that which was caused by General Museveni. Wana abagambye nga bwe mulaba dikiteta mu ggwanga lya Russia Vladimirovich Putin kyakola mu ggwanga kye yakola mu ggwanga lya Ukraine, yabagamba Putin mubadde nga mumumanyi nti dikiteta nakyemalira takkiririza mu nfuga y'amateeka. Mubadde mumaze ebbanga nga mukimanyi nti Putin ebintu byakola birinyirira eddembe ly'obuntu. Mubadde mukimanyi nti Putin mutemu, naye kimaze mutwalira kutandika lutalo, kimaze kuteekinga risk nti n'abamu ku bannansi mu ggwanga lya Ukraine basoose kufa. Ne mulyoka mumukyukira, ne mumuteekako ze sanctions, ne mumuteekako ebibulooka, ne mulaga nti muli yakitinze. Naye nga byakoze mu ggwanga lya Ukraine si waabitandikidde. Obubonero bubaddengawo. Putin ebintu bingi nnyo byakoze ebimulabisa nti nakyemalira, era n'enfuga gy'afugamu tegoberera mateeka. Naye ate kibatwalidde ebbanga kumala kuwaayo bulamu bw'abantu, kumala kuba nti ayirumbye eggwanga lya Ukraine, olwo nno ne mulyoka muteekako sanctions. Kakati nti n'ebyo n'eggwanga lya Uganda bwe liri abategeeza nti mukimanyi bulungi nnyo nti eggwanga lya Uganda abalikulembera nga Putin bwe yalumba Ukraine ne Uganda bwe yalumba Congo ebbayo eby'obugagga. Kakati we twogera buli muna Uganda abaliribwa okuba nti agenda kusasula obukadde n'obukadde bw'atamanyi na kumanya oba bw'atayina na kuyina
okusobola okusolovinga ebbanja Uganda eryagiteekebwako olw'ekikolwa ky'okulumba eggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kakati bino abibasomera twali twava dda mu kalulu ka 2021 yabibasomera n'abibasaba. Kati wenjogerera okusinziira ku bivaayo n'ebitambula balabika nga bye batandise okwanukula nejjukira nakugambye bano abasajja bakolera ku peesi yaabwe. Amazima baba bagamanyi naye tebakolera ku peesi yaffe abantu, tebakolera ku peesi yo gwe nga munnansi, wabula gwe kasoosigala ng'okola ky'okola baba balaba era ekyokukola baba bajja kuba nakyo. Mukadde kano biraganga ebitandise okuteekinga shape nga bwe tugenda maaso n'okumalayo akatambi. Uganda depends largely on international aid, and it's sad that the international community continues to have cooperation and to shake General Museveni's blood-stained hand. We have constantly called for sanctions. We've called for the same standard of human rights in Uganda. We have requested the international community to hold Uganda accountable and to put conditions of human rights, of the respect for human rights and democracy and the rule of law as preconditions for cooperation. And again, we've called for sanctions for General Museveni. And we've said that when Idi Amin did what Museveni... Oliriza abagambye ti tumaze ebbanga nga tubasaba olekerawo okukolagana oba okushakinga engalo n'omuntu gwe tumanyi nti enfuga gy'afuga si amateeka tegoberera amateeka. Olekerawo okudiiringa oba okukolagana n'omuntu gwe tumanyi obulungi, ensi gwemanyi obulungi ennyo nti tagoberera amateeka. Kakati n'abagamba tubeegayiridde okumala ebbanga muteekewo sanctions ku General Kaguta Museveni, officials mu gavumenti ye, tabani waduumira amagye n'abantu bonna abavunaanyizibwa ku bikolobero bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda, nti tumaze ebbanga nga tubalaajanira okubateekako sanctions lwakuba nti oba twagala wabula olw'ebyo ebikolobero bagenda maaso n'okubanga bakola. Bwe mubanga ddala nammwe mukkiririza mu mateeka nga bwe mugayina ewammwe era nga bwe muga preachinga, ekyamazima mwandibadde temukyadiringa na musajja ono, mwandibadde mwekenneenya oba nga mulivayizinga oba ne muddamu okwetegereza enkolagana ze muyina naye, ensuubulagana ze mubadde mukola naye, obuyambi bwe mubadde mumuweereza, bino bwe munaalekerawo bimuwa naffe ne tubanga tumulwanyisa, bannayuganda bajja kufuna emirembe gyabwe. Naye bwe munaasigala nga bannayuganda balwana ate nga mwe mukyamusapootinga mubanga abali mu kulwanagana, bannayuganda babanga abalwanagana nammwe, twabasaba mumuteekeko sanctions ne mutabani we ne ba officials okuva mu gavumenti ye abavunaanyizibwa ku bintu ebyo mubateekeko ze sanctions. Ajjukira palamenti y'omukago gwa Bulaaya mu kutuula kwabwe ebimu ku byateeseddwako kwe kukola kye bayita sanctions, era ng'essaawa yonna zigenda kuba ziteekebwa singa obudde bunaaba butuuse. Palamenti y'omukago gwa Bulaaya yatudde resolution nzikusomedde era nazikuwadde. Kakati kigambibwa nti bandibanga bagenda kuteekako muzimu ku resolution yaabwe, muzimu ku method ze bagambye okukozesa. Twawuliddemu ekigambo sanctions, okanga ne mu bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu tuwuliddemu wano nga yali abasaba bateekewo sanctions. Kati gwampuliriza olowooza kiki ekiddako? Museveni is doing in Uganda, he was sanctioned. N'abajjukiza n'okubajjukiza Idi Amin bwe yakola ebikolobero byebimu ne General Kaguta Museveni byali mukola mu ggwanga lya Uganda bamuteekako sanctions. Abajjukiza lwaki ono ye temuzimuteekako? When Charles Taylor did to the people of Liberia what Museveni is doing right now in Uganda, he was sanctioned. N'abajjukiza Charles Taylor eyali mu ggwanga erya Liberia nti bwe yakola ebikolobero byebimu nga General Kaguta Museveni byali mukola mu ggwanga erya Uganda bamuteekako sanctions. Abajjukiza when Robert Mugabe did to the people of Zimbabwe what Museveni is doing to the people of Uganda, he was sanctioned. When Saddam Hussein and many other dictators did what General Museveni is doing in Uganda, they were sanctioned. Abagamba Robert Mugabe we yakola ebintu byebimu ne General Kaguta Museveni byali mugenda maaso n'okukola mu ggwanga erya Uganda bamuteekako sanctions. N'ayogera ne ku bantu abalala nti bwe bagenda mu maaso n'okukola ebikolobero ku nsi zaabwe babateekako sanctions. Kakati yali ababuuza lwaki Museveni ne gavumenti ye n'abakungu be temubateekako sanctions, kitegeeza muwagira ebikolobero bye bagenda maaso n'okubanga bakola abibagamba mu maaso gaabwe. Why then is General Museveni not being sanctioned? So we are here to challenge the international community to hold General Museveni on the same standard of human rights, of democracy and the rule of law in Uganda.
agamba nti kakale nno n'olwekyo n'ebigambo ebyo bye mbagambye tuli wano nga tukoowoola era nga tubasaba aba international community omuli omukago gwa Bulaaya European Union n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga zino ffe bannayuganda eweetaagisa sanctions muziteekewo eweetaagisa okulivaizinga endagaano muzirivaizinge eweetaagisa okubaako ekyokwogera mu kyogere bino yabyogera emyaka nga giijo egiyise ng'abisomera bano bennyini wenjogerera olunaku olwaliro nga bamaze dde okutuula bakkaanyizza nti ekyamazima eggwanga erya Uganda weetaagayo okwetegereza okulivyuwinga enkolagana gye tulina ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Kano kabanga akabonero akalaga okusaba kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe yabasaba gye buvuddeko balabika batandise okuwuliriza ekiri mu kiwandiiko kye tuli mu kusoma nti abazungu batandise okuteekinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu ali sirias ekitaaliwo nti n'ekirala bakkiriza nti omuntu waabwe ekyamazima aluuzinze kye baali tebayina. Dear international community, if you cannot help us, please stop sponsoring our oppression. Please stop being the paymasters of our oppressor. If that stops, then that will be the beginning of the liberation of the people of Uganda. Thank you. Yabagamba amaliriza nti bannange international community tubasaba bwe muba temusobola kulekeraawo okusponsali bwe muba temusobola kutuyambako wakiri mulekeraawo okusponsalinga omuntu ali mu kututulugunya ba temubisobola mujja kuba mwongedde akazito ku bannayuganda wabula ekyo omuntu akikola ate njagala obbategeeza eyo egenda okuba entandikwa ey'okununula eggwanga ffe tusobola okyekolera wabula mu kukyekolera ate nga mmwe temuyambako gwe tulwanagana naye bigambo ebyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebibagamba nga bibasomera kakati munnamawulire gwe nkugambye amanyiddwa nga Conrad Hist ebyo bye yawandiise mu kiwandiiko kye tuli mu kusoma era mu ddakiika zino esigaddeyo njagala nkumalirayo ebigambo by'omusajja ono bye yategeezezza nti ekyamazima abasajja abazungu batandise okukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ali serious batandise okukkiriza nti omuntu waabwe amaanyi gakendedde ku ground. Uliriza. That assumption no longer holds military trials of civilians, enforced disappearances, and open arbitrariness mark a threshold at which control gives way to unpredictability. For Europe, this is less a normal awakening than a strategic alarm. A state that no longer appears predictable becomes unreliable pattern regardless of its former usefulness. A state that no longer appears predictable becomes unreliable pattern. Omuntu wadde bakozesa ekigambo state. Government yonna omukulembeze yenna babadde bakolagana naye babadde abasaavingira interests zaabwe kasita atuuka mu kiseera nga tali predictable tebakyamutegeera tebamanya ani gwakolera biseera bino amazima aba muzibu wakudiringa naye wano bagezaako confirminga n'okukakasa gwe munnayuganda nti bano bo bali ku interest zaabwe ze bagoba wabula batunuulira omuntu akyalina ground ne baba nga gwe bajja okudiringa naye kati ekigambibwa bakitegedde bulungi nnyo nti amazima omusajja ono ali unpredictable era bamusisinkanye emirundi giwera bakyasobola kukkiriza nti ekyamazima akyalina gy'atwala ebintu ate bategedde bulungi nnyo nti n'omuntu amuliko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mukana akadde bakkiriza nti omusajja ali serious. Mulundi guno ekintu kye babadde tebamanyi oba oliawo kakati wenjogerera ebintu bitandise okugenda mu maaso okubeera nga bikaluba katumaleyo ekiwandiiko. Europe's shift in turn then is not a sudden embrace of the opposition but a recalibration. Uganda was long treated as authoritarian yet functional in regional security, refugee management and economic cooperation. Nti abazungu bano okushiftinga babeere nga bava ku musajja batandika okumwesonyiwa ekiri accidento tekibaguddeeko bugwi babadde bakimanyi nti Uganda enfuga y'amateeka teriiyo babadde bakimanyi nti Uganda omusajja abafugira ku mudumu gwa mmundu bagamba nti babadde bakimanyi bulungi nnyo. Uliriza nno bino byenkusomera tolina walala wogenda kubisanga. So watu naba kubanga subscribe nga kikole kirira wansi olabe ekigambo subscribe kikwateko okwate kado notification kakuyamba okubeera omu kwabasooka okumanya buli tuba tutaddeyo olwo ne tuba nga tutambula ffenna bino byowulira ku Red Zone TV tolina walala gy'ogenda kubiwulira oyina kubitegeerera wano. Bagamba nti bino byonna okubeerawo mu ggwanga erya Uganda
n'abazungu okutandika okushiftinga endowooza zaabwe n'okutandika okukkiriza nti ekyamazima omusajja alabika apondoosa ali mu buyinza, bino tebibaguddeeko bugwi. Babadde bakimanyi n'okukimanya nti omusajja enfuga gy'afugamu tegoberera mateeka era tetuukiridde, wabula babadde bamuleka nti olw'ensonga abadde functional nnyo oba obukulembeze bwe badde functional nnyo mu kye bayita regional security, badde abayambako nsonga z'ebyokwerinda mu regioni, indika amagye Somalia, indika amagye Congo, indika amagye mu ggwanga lya Central African Republic n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo, nti badde bamukozesa nnyawo. Abadde abayambako mu kye bayita refugee management, bino byobadde ng'owulira nti abanoonyi b'obubudamu abavudde egindi baddukidde mu Uganda, ababadde babundabunda e Congo baddukidde mu Uganda. Mpozi ezimu ku nsonga zibadde basinziirako okulaba nti omusajja wadde abantu abafuga bubi, naye at least waakiri interests zaffe abazungu azituyambako. Kakati zezimu ku nsonga zibadde zimuyambako okusigala ng'akalakata bannayuganda, nti naye ku mulundi guno erabika bikyuseemu, that functionality is now in question. Nti ebyo byonna byenkugambye bibadde bayimiriddeko era bibadde nga basinzirako okukkiriza nti abakoledde bitandise okugenda mu maaso n'okubeera nga bikyuka era ebibuuzo byeyongedde. Bobi Wine's emergence as a reference point does not mean Europe believe in him as the future president. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde azze nnyo era bakkiriza nti amaanyi mangi era ali serious, wabula mbu newankubadde bo babadde tebamulaba nga future president. Many still view him as the politically untested, structurally weak and insufficiently controllable. Uliriza nti newankubadde bakikkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi mangi era ne bannayuganda baamulonda, wabula bo bano basajja bakulu bano boolaba abazungu bano mu bangi ku bo badde bakyamulabanga omuyimbi atali serious, mbu era ayinza n'okuba omuzibu okukontrolinga ako nako kawulire, ayinza okuba omuzibu okukontrolinga eri bo, ekyo kye kimu ku bye batidde insufficiently controllable. His role is different. Obuvunaanyizibwa bwe bwanjawulo mukko. He has become the most visible remaining civilian counterweight in a political landscape increasingly dominated by security forces. Nti nga General Kaguta Museveni ne gavumenti ye bamaze okukakkanya okupondoosa n'okunafuya kumpi buli waludda luvuganya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyamazima bakkiriza, wadde bo bagamba nti bamulabanga oba oli awo akyabulamu, naye ate bakikkiriza nti ate kati mukadde kano yaliwo naddala wakati mu bukulembeze bwa General Kaguta Museveni obw'ekivandulo, nti mu mbeera ey'amagye okubanga ge gakontrolinga, naye omusajja yayimiridde yekka, yaliwo nga alemeddeko, ate era yaliwo nga bannayuganda gwe baaniriza eri eya style. Kakati abasajja bakikkiriza, wabula bagamba kati tukoze tutya. Wano nno wulirizaawo nnyo gwampuliriza. Abazungu bagamba okusinziira ku kiwandiiko kino nti bakimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu mumulonda era mumwagala era gwe mwagala abeere president, naye bagamba nti bo balabanga akyabulamu, kyokka ate balabanga akyabulamu, naye kakati bitandise basobera nti ate ne gwe babadde bayimiriddeko amaanyi gamuwedde, takyayina maanyi ku gurawundi. Katoloza kiki ekiyinza okuba nga kiddako. Enkusomedde ebyo wano nga bagamba Europe is not betting on Bobi Wine as a solution. Nti bano mbu abazungu tebabeting oba tebayimiridde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga solution. It is protecting him to prevent complete political silence. Should escalation continue, all the system future the system fracture abruptly. The logic is defensive. This is damage control, not transformation. Abazungu kye bali mu kukola mukadde kano alabika Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamulaba nga solution, era mbu kirabika tebamulira ayinzeeko nga solution eri immediate, wabula mbu bamukuumiddewo olw'okuba nti amaanyi mangi bannayuganda bamwagala. Wano nno bakulaga nti bo bali mu kusoberwa, bandyagadde okukyusa obuyinza naye mbu tebalaba waakubuwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu bamulabanga ati untested, bannaba kumwekakasa, ate mbu ayinza okubeera omuzibu ennyo okukontrolinga singa akwata obuyinza, newankubadde bakkiriza nti bannayuganda baamulonda, newankubadde era bakkiriza nti enfuga ey'amateeka mu ggwanga teriiyo, newankubadde era bakkiriza nti ye mutuufu bannayuganda gwe baagala abakulembere
bo ebirabika si bye ebibalya bye bimu ku bigambo bye yabagamba kakati mukadde kano oluvannyuma lw'okuba nti bali mu kusoberwa bandibanga bagenda kutaaninga eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino bigambo byawandiikiddwa omukulu oyo gw'olaba amanyiddwa nga Conrad Hest, ono munnamawulire eyawandiisa ebigambo ebyo ng'ayanika abazungu bano n'ezimu ku agenda zaabwe, balina interest zaabwe era ze basinziirako. Ogenda maaso n'okubaako kye bakola. Kakati gwampuliriza wano njagala osinziire gende mu comment section otekeyo ebigambo okusinziira ku mbeera nga gy'obirabamu, ebintu nga bwe bitambula, bere nga tutambula naffe n'ebigambo ebyo. Kati wuliriza, njagala kuyitayitako mbubaka bwensanga mu comment section bwe mwataddeyo abamu ku mmwe soma busomi mannya webale kuweereza naawe webale kubanga obeerako nangamba happy valentines. Asifa Habiba message yatuuse. Bwanga Godfrey nga bulijjo webale kubanga naawe ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Ono bamwise Katongole James gamba ne tweyanza nnyo ayagala nnyo amawulire gembawa webale kubanga ogoberera muganda wange Katongole James. Harriet Nabawanuka webale kubanga naawe ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Allen naawe webale kubanga okoli message. Nsima Christine message nawe yatuuse webale kubanga ogoberera. Speak Waiswa webale kubanga nawe ogoberera message yatuuse. Ibrahimu Juma Wesi John Narugo Ruth Kalembe Hope message yatuuse. Margaret Najemba message yatuuse. Nanyonga Kaluwa message yatuuse. Ono bamuyise Babiri Mary message yatuuse. Beatrice Namasa message yatuuse. Kiza Joseph Muganda Baba yatuuse. Mshagrenga bulijjo message yatuuse. Ashaba Ronald Ashaba message yatuuse. Ovia Motibwa message yatuuse. Julie Christensen message yatuuse banange nga wambulako. Eyo nagambe bali kutuwe. Hot fire we bali kubanga kwoli. Kintu Joseph bali kubanga kwoli. Kuhebwa Kenneth bali kubanga kwoli. Asifa Habiba nawe bali kubanga kwoli. N'abalala mwenna abataddeko bubaka bwammwe bwe sinnaba kubanga nfuna oli awo okutannaba kubeera nga buntuukako mwe bali kubanga mugoberera naddala abakyali ku mukutu gwa Red Zone TV. Uliziganye mu updates ezigenda